Omuwala Fiina Nabbumba ow'emyaka 19 ne muwala we Vanessa Namuswe w'omwaka ogumu abaayiirwa asiidi ebuyikwe nga bwe twakulaga mawulire gaffe agataliiko nfuufu bakubye ku matu. Olwabadde okukwatawo bati omwana mutajja wano bwe bati ku bbeere mbu otooto bati batumutwalira nkyuka ngende bekunjira akacupa. Bano be tusanze gye bajjanjabirwa mu ddwaliro ekiruddu tusanze embeera yaabwe zaamu amaanyi nga wabula nazaala we yali amujjanjaba yamulekawo dda era nga kati mu ddwaliro baliyo bokka. Omwana eyali obubi Vanessa Namuswe asangiddwa ng'ebiwundu ku mutwe bikaze ng'azannyako wabula nnyina Fiina alaajanidde ab'ekika okumunoonyaako kubanga abeetaaga. Mukimanyi timunda munonyeko njagala nonyaza bwenje mukonye ngenda kujja naye namwe mufeeyo ko munonyeko bantu nzeemuko kumanyi ndage nti mukyannetaaga. Era bw'atyo yeebazizza Bukedde TV olw'omulimu gwe mukoledde n'ayongera okusaba yenna alina obuyambi okumudduukirira alabe nga bassuuka bulungi. Bandeeta mu ddwaliro nga ndi bubi nnyo nga simanyi nti oba nnakutuuka wano natuukawo munyamba mujjanja omwana wange ate era amaaso gatandise ogalaba kati bulungi gasobola okundaba. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.